abanga shiriki kyeki nga tetunnagenda ku bubenje. Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a yaleta ebigambo ebifunda ngayogera ku shiriki n'agamba nti bayita shiriki huwa sarfu al-ibada yagamba nti kulliha au ba'dha li ghayri llah kyebayita omuntu amenye endagaano ey'okusinza Allah tabaraka wa taala n'asinza atali ye amakulu n'amugattako mu kumusinza. Ekikolwa ekyo kyakoze kirabire mu bigambo bino Sheikh byatugamba agaye kyebayita shiriki omuntu agasse ku Allah kwe kukyusa ebyo ebimanyiddwa ebyeyawulidde Allah tabaraka wa taala bye tumusinza nabyo. Yagamba nti kulliha au ba'dha n'okyusiza ddala oba n'okyusamukko. Omuddu n'asalawo asamirire ddala saalongo naalongo n'asalawo asamirire ddala bwe kubeera kwabya nyimbe n'ayebiza ddala nga bwe bulamu bwe. Amma Sheikh ayina bano baatulaga abookubiri waliwo abeera eri ng'alina eno au ba'dha omusanga omuddu bw'asala udhuhiya ate n'omusanga ng'asalira n'abalongo. Omuddu omusanga eno asala udhuhiya n'omusanga nga webeerayo okusamira kubaddewo mu Desemba wano okumanyagana abaddu ne basala ebasaze yadbahuna liljinni au linkabr nga bwe yatugamba Sheikh Abdul Wahab. Ekyo kyokoze ekyo kyogabanyizza ne Allah eno bw'okikolera Allah ate bw'okikolera atali ye ekigambo ekyo kyokoze abanga oba ogasse ku Allah tabaraka wa taala. Omuddu okuvuunamira Allah tabaraka wa taala nga bw'ovuunamira ne bakabaka, bw'ovuunamira abakulu b'amasiga, bw'ovuunamira ebibbo, ekyo kyokoze tafuddeeyo Allah oba y'omuvuunamira naye kasita kakutaana n'okikolera atali ye fakad ashrakta oba ogasse ku ekiriwo Allah tabaraka wa taala. Abanga singa osaba Allah tabaraka wa taala oba omusabye luzaalo mu dduwaazo nogenda Allah nkusaba ompa omwana omulenzi oba yennyini omukyala y'omu oba omwami musajja y'omu n'ogenda eri seeka omukubi w'ekitabo oba n'ogenda ew'omusamize akuwa oluzaalo tafuddeeyo oba Allah wasoose musaba kino kyokoze ekyokubiri eno wasabye n'osaba n'eno abanga oba ogasse ku Allahu tabaraka wa taala.